njagala olabeka video kano abaana b'enkyukakyuka abasinga mwakatambuza era kali ku pages zammwe mpitirivu wabula nze njagala nkutwaleko deep into the political walls nkulage butya General Museveni wabadde akikola bwabadde azannya game eno eya psychology bwabadde agifunamu na butya bwe tubadde tumuyamba okumukuumirawo. Omulamwa gw'eno video kukutwala deep into the political worlds nkutunuze beyond the basic perception ne perspective eyengeri gy'obadde otwalamu politics ne ba players in this field. Njagala ompulirize bulungi. Ngenda kukutwalako mu analysis butya General Museveni bwabadde akiplayinga butya bwabadde akimaintaininga nku identifying ne ba players ab'enjawulo engeri gy'abadde abakozesaamu okulaba nti we vent out obusungu bwaffe nasigala nga ali waggulu wabula nga naffe tunyiize naye nga tetubaluse. Laba ka video kano tukomewo. NRM maybe doesn't even know itself. You have a serious problem of move around this city. This Kampala and Wakiso districts surrounding it, they produce 65% of Uganda's GDP, 75% of total tax receipts. People, this is the most productive heart of Kampala. It's like the heart that pumps Uganda, Kampala and Wakiso. The roads are dead. People are losing 4 hours a day in traffic jam. The other day was at the National Planning Authority that they did a study which shows that because of congestion and bad roads and all these things that happen in Kampala, Uganda loses 6.7% growth per year. You say, listen to that, 6.7%. No, it's crazy. So then how is a president with that track record, how is he the most likely person to win a re-election? Kati mpulirizamu kavidi yako kalabye wesanga Andrew Mwenda byayogedde 100% bituufu era wesanga nga naawe wenkyukakyuka okkiriziganya ne Andrew Mwenda 100%. Kyova olaba abasinga ku mmwe mwatambuza message ya Andrew Mwenda ku pages zammwe. Kati njagala nkulage the psychology behind that. Eyo gy'olaba script ate game number. General Museveni kwabadde feeding for the last 35 years. Ekyo kye kibadde kimukuumira mu ntebe. Kankulage. General Museveni bw'ati bwe yali yazannya game ye era bw'ati bwe yali yasettinga game ye nga making sure nti controlling the alternatives ne the options as a public ng'akola atya ku ludda oluvuganya gavumenti lwennyini ng'akuwa ky'osobola okuyita alternatives kwolonda nga making sure nti whatever option choice gy'o picking ali mu busobozi controlling the outcome nti yenna gw'onoolonda ebiseera ebisinga ku ludda oluvuganya gavumenti for the last 35 years abadde nga making sure nti yenna gw'onoolonda options ezisingako zize out of abantu b'olonze controlling the outcome okuyita mu bo. Ng'ekintu ekiri terrible kye yali yakola within mu gavumenti ye yennyini nga yateekawo ba critics be yawa n'olukusa okumuvuma okumucriticizinga okwa-identifyinga ebikyamu public byefiiringa ne babyogera nga basobola okumuvuma ne bamujejja nga bwe baagadde nga tebakwatwako. Ddayo ku batamala emirundi tandikira ku buno obusajja bwa Simuka Buga Frank Gashumba bonna abo basajja mivule bano ba Andrew Mwenda. People like those balina role eri public ku making sure nti public eventing out abamanyi pressure kuuka bwekola nti wakati ng'efumba baleka bakatuli akafulumya steam entamwereme kubaluka. Kati abantu nga bano General Museveni yali bateeka mu public kola ekintu kimu ku making sure nti public eluzinga obusungu ebuluzinga etya nti gwe bw'owuliriza omuntu nga Andrew Mwenda ng'ayogedde ng'ebyo byava okwogera weteeka mu kifaananyi nti waliwo akwogeredde n'okuulinga n'okkakkana n'otabaluka nga bw'olaba pressure kuuka bwekola nti General Museveni yateekawo abantu ng'ekigendererwa kiri kimu to cool the public, to still the public's anger. Era kyova olaba bwe mala okulaba katambi ngaako olina engeri gye weesanga ng'okkakkanyemu omuntu abadde ateekeddwa okuliyakitinga okubaako ky'oyogera n'omaliriza ng'okkakkanye lwa nsonga waliwo akwogeredde naye nga teweerabira omuntu akwogeredde General Museveni yamuteekawo to exactly do that, to control the option, to control the outcome n'okubba obusungu mu public. Teweerabira era tekikwewuunyisa lwaki abantu abafaananako Andrew Mwenda n'abasigadde ekika ekyo
they will never join the opposition eriwo mu kiseera kyonna, and they will never stand nga balaga nti bawagira regime eriwo. Bakulaga nti tebakkiriziganya na government eriwo, at the same time tebakkiriziganya kukolagana na opposition eriwo. Mpulirizaamu katono. They are simply planted, they are plantations of the regime, okumakinga sure nti bakuba ne bakakanya opposition eri mu kutambula. Kyakubiri, wakati gwe nga bakusiruwaza okubbako obusungu n'okumakinga sure nti otunula mu direction ya opposition eriwo mu kaseera ako. They would loudly tell you they completely don't disagree with Museveni. Niti basobola kukolagana na Kyagulanyi. They completely don't disagree with they completely disagree with General Museveni. Niti basobola kukolagana na Dr. Kizza Besigye. Tebasobola kusimba mabega wa opposition ebeerawo. The same time bakulaga tebakolagana na regime. People of such a character bibeera bisimbe plantations za regime nga zirina eyimwemu kubbako obusungu. Era bamaliriza bakulaze nti waddenga ebintu biri bwe bityo, General Museveni akyasigadde nga ye option. Bwe nkuzzaako ku opposition babadde bakola ekintu kyekimu nti out of the many candidates bobadde oyina ku ludda oluvuganya government, 95% of them zibadde plantations za regime nga they control the outcome, ne controlling options, ne controlling alternatives. Nti bagenza okumaliriza nga bw'oba tonna breaking the allure of fascism, kuba ekyo bakiyita fascid democracy, regime ebeerawo wekutega abantu ab'okulondako nga options zonna z'olonda zaayo zigikolera esigala mu comfort. No wonder tell you revolution yonna etandika until that type of a revolution breaks the allure of feudal or facade democracy. Kati ekibadde Uganda for the last 35 years tosobola okuyita facade democracy, akakokolo ka democracy, nti nezobadde otwalanga options ez'okugirako regime zibadde options za state. Labira mu opposition ebaddewo ng'omukulembeze yakajja 2021. Omukulembeze ngenda kumwebazaako ekintu kimwe era njagala nkutunuze ku kino ekintu kyatukoledde nze kyensinga okumwebazaako okwerula ekkubo lya revolution, nti atuyambyeko okubeera akasengejja akabadde kawewula n'okupima ani ddala abadde ku opposition. No wonder olunaku olwaleero osobola okunjulira n'okunkakasa nti abantu bonna abadde ba political players whether ku national table enene ey'obwa president n'abadde ba playingira politics wansi ku bifo by'obwa MP, olunaku olwaleero omanyi ani ali n'abantu ebyaddala nani abadde akolagana ne state. Mbulirizaamu, teri revolution esimbula kigere kyayo kisooka okutuusa ng'emaze okusensula n'okuwenjula n'okumakinga sure nti etereza ground okwawula abatuufu abali ku revolution n'abo zosobola okuyita options regime zeba yakutega. Revolution ye Uganda nina amawulire agasinga okuba amabi ate amalungi at the same time nti yakasimbula ekigere kyayo ekisooka. All you had in the past years, emyaka 35 egiyise tubadde tutambulira mu options za General Museveni. No wonder bantu b'e Masaka muyina abasajja examples etusookerako Mpuuga Abedi Bwanika n'abasigadde osobola okubeetegereza Bamwamadi Nsereko bonna batunuulire bakulaga nti babadde a bit independent, they don't disagree with the government, the same time nga bakuba opposition eriwo. These bano bonna babadde plantations of the state nga bamakinga sure General Museveni abadde ali mu comfort zone nga controlling all the narratives until the rise of the person atava mu ssaako ye, omuntu gwe batayina kakwate, omuntu gwe batasobola controllinga, gwe batasobola fuula option yaabwe ku controllinga the outcome of the public, ku controllinga the mentality ne perception and the perspective of the public. Bwe yajja mu political scene, revolution yakatandika. Oli awo wanika engalo olowooza nti biwedde. Mpulirizaamu General Museveni n'abakufaanana. We are simply getting started kubanga ffe revolution yaffe yakatandika. Obadde otukumidde mu kakookolo ka democracy for the last 35 years, 40 years. Ndi wano kutegeeza nti twakatandika butandisi. Akaliro genda kawulira kuva ku 2026. Obuyinza nga tubukutte, revolution etandika butandisi, tugenda kweyubula ebyaddala Holland